Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faitibwa Kyayiti YouTube channel ya Kyembasa mugene maaso nojegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video katona ko lwaleero nze mu abakyala mu abaana abawala naddala mu abakyala abeeryamu oba bebayita banneeko njagadde mbawe ku ddagala ligenda obbayamba okweggyako ebisiraani mu abakyala abeetunda njagadde mbawe ku ddagala lino ligenda kuba libayamba okweggyako ebisiraani nabateereddeyoko ku vidiyo ejjasa ey'okunabako wansi okweggyako ebintu bitali birungi ebisiraani wansi n'wabaawo wansaba nti ate ku ddagala eryo lye tusobola okunaabako omubiri gwonna naddala ngaffe be bayita banneeko kati n'olwekyo njagadde ndibabuulire jjasi lya kunaaba mubiri gwonna gw'omukyala eyeeryamu oba eyeetunda osaanidde onaabe ku ddagala erikuggyako ebisiraani ky'olina okumanya kino kye njagala obbabuulira njagala mukiwulire bulungi mu abakyala abeeryamu njagala okimanye nti ebisiraani by'oba nabyo biba by'amaanyi nnyo n'okusinga ebyoyo ebyakava mu kkomera olw'ensonga nti omuntu avudde mu kkomera nga tannaba nakunaaba na ku ddagala asobola okujja n'akugula omuntu kwegamba alina ebizibu eby'enjawulo asobola okujja n'akugula n'akwebakako baba n'ebizibu eby'enjawulo ky'olina okumanya gwe omukyala eyeetunda kati n'olwekyo osaanidde okubeera nga buli kyenkana buli kaseera osaanidde okubeera nga weeyambululako ebisiraani ekyo nkikubuulira nga weeyambululako ebizibu eby'enjawulo olw'ensonga nti basajja bangi abakwebakako oba basajja bangi bosinkana ate abasajja ab'enjawulo gwe omukyala eyabadde aŋŋamba nti nkuwe ku ddagala erisobola okuyamba okunaabako omubiri gwonna beera nga onaaba ku ddagala lino eddagala nsoose n'eryo ery'okweyambululako ebyo ebitali birungi jjukira eddagala olina kunaaba lya mirundi ebiri eddagala oteekeddwa okunaaba nga lya mirundi ebiri onaaba eddagala erikwambululako ebyo ebitali birungi n'onaaba n'eddagala ery'emikisa okiwulidde bulungi nnyo ky'olina okumanya nti omusajja singa abadde ayagala okweyambululira mukazi tajja kufuna budde bugenda kukwana mukazi nedda ajja kujja buzeeyo gy'oli mu abeetunda akugule akweyambululemu kati n'olwekyo fuba okulaba nga onaaba ku ddagala erikuyamba okweggyako ebisiraani kati eddagala lyetugenda okusooka nalyo tusooke n'eryo ery'okweyambulula lyensoose nalyo eddagala erisooka lye lino nkusaba ofune akambula bw'omala okufuna akambula funa omunnyu soloti omunnyu oguli nakyo soloti gw'olina okufuna ofune amazzi ga mukoka ofune akazunzanjuki ofune omulamula oba oluwaanyi funako ebikoola 2 ofune omwetango bigatte wamu obiyengere mu bbaafu teekamu amazzi matono omunnyu teekamu mu ttini toteekamu munnyu mungi teekamu omunnyu nga mu ttini guleme kwonoona sikiini yo ebintu biyengere wamu oyengera wamu amazzi ga mukoka kisinziira bungi bw'olina amazzi ga mukoka woba olina ekikopo teekamu ekikopo kimu oba ekikopo tekiwera era teekamu ekitundu ky'ekikopo tewali buzibu gonna g'oba osobodde okufuna g'oba oyiwamu funa ebbaafu yengeramu eddagala eryo bulungi nnyo nkusaba ofune ebweru woba onaabira eddagala eryo tolinaabira mu kinaabiro tolinaabira mu nnyumba linaabira ebweru funa ebbalibbali wotagenda kuddamu kuyita mangu eddagala eryo nkusaba olinaabe weeyiire eddagala eryo omubiri gwonna sooka weeteeketeeke bulungi nnyo eddagala eryo linaabe essaawa nga 2, 3, 4 kwegamba abantu nga bakendedde olw'ensonga nti liba lyakunaabira bweru linaabira bweru ate si ku mulyango nedda linaabira ebbali w'ennyumba kati bw'obeera onaaba oteekeddwa okunaaba ng'olaamiriza osobola okugamba nti kano kambula njagala kanyambululeko ebisiraani byonna bye nnina kano kambula njagala kanyambululeko olutwe kanyambululeko omudibo kwegamba omenya byonna by'oyagala ogamba nti kano kambula kanyambululeko ebyo byonna ebitali birungi kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava ogambe nti kano kambula kanyambululeko ebyo byonna ebitali birungi ebindiko kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava birinzirira ng'omunnyo guno gukomyewo ekintu ekyala era oddemu ogambe nti gano mazzi ga mukoka gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi gankokooleko ebisiraani
kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Okitegedde bulungi nnyo bw'otyo beera ng'onaaba eddagala eryo nga bw'olaamiriza. Bw'omala okunaaba eddagala eryo kyenkusaba teweesiimula mubiri, era eddagala lino ery'okweyambula ly'obeera onaabye lye lisemba ku mubiri gwo ng'ogenda kwebaka. Okitegedde bulungi nnyo. Eddagala ly'okweyambulula ly'onaabye ekiro lye lisemba ku mubiri gwo, toddamu kunaaba mubiri paka ate ku makya. Kati ku budde bwe bukya ku makya tugeze essaawa 11:30, 12 awo nga bwakakya, njagala toddemu onaabe lino ery'emikisa. Kitegedde, njagala onaabe lino eddagala ery'emikisa. Nkusaba lyonna olinoonye bulungi olifune kuba ligenda kuba likuyamba. Kati funa ebbaafu endala eri ebbaafu gireke eyo gye wanaabidde ekiro. Ebbaafu eyo gireke, kati funa ebbaafu empya. Nkusaba oteekemu lino eddagala ly'emikisa. Teekamu akasekera akatalina maggwa oba akawuukiwuuki akatalina maggwa k'olina okuteeka, kateeke mu bbaafu eyo gy'ofunye. Ofune olweza oluteekemu, oteekemu namirembe omukazi, naye oteekemu mukasa, oteekemu ebbombo, oteekemu nabbugira, owulira, oteekemu amata, miliki gayiweemu, funa ekipimo. Osobola okufuna ng'akatundu k'ekikopo n'okayiwamu, naye funa amata ago nga gavudde mu nte dayirekiti. Kijja kuba kirungi nnyo nga gakamiddwa mu nte dayirekiti g'oba ofuna, gajja kukola bulungi nnyo amata. Ofune kutukumu, naye mufune omuteekemu. Ofune omukaabira, funa omukaabira ogwo mulungi nnyo, nagwo guteekemu ebikoola, funa bikoola. Ofune omuzzaŋŋanda, era nagwo funa bikoola. Ofune mavi ga mukulu naye muteekemu. Ofune olusiiti, nalwo luteekemu. Ofune akabba mutima, nako kateekemu bulungi nnyo. Ofune nammuli naye muteekemu bulungi nnyo. Ofune kayaayaana ne kayaayaana omuteekemu. Ofune ke bayita akafugankande, nako kateekemu. Kati eddagala eryo nga bwe ndikugambye lyonna nkusaba olifune bulungi nnyo. Nsuubira litadde mu ebbaafu nga mpya bulungi. Teekamu amazzi, yiwamu amazzi, teekamu amazzi matono, teekamu amazzi agakumala okunaaba nga kye bayita okweyiira eddagala. Teekamu amazzi nga matono. Eddagala eryo liyenge, lijja kuba lingi, liyenge. Yiwamu amata gayiweemu nga bwe nkugambye. Amata ago kugambye funa agavudde mu nte, togula amata ga ku dduuka, simanyi fresh dial biki ebyo, nedda. Funa amata agavudde mu nte, gajja kuba gakola bulungi nnyo. Teekamu amazzi, tandika okuyenga eddagala eryo. Kati funa w'onaabira ebweru, ebbali wali we wanaabidde, ate si woolina okudda, ddako sayidi ate endala. Funa sayidi gy'oddako. Osobola okubeera ng'olengerawo wanaabidde, tekiba na buzibu, naye funa sayidi endala w'oba onaabira eddagala lino ery'emikisa. Olina oddinaaba eddagala lino ng'otandise oddinaaba, oteekeddwa era okulaamiriza. Olondamuko ku ddyo, olondamu erimu n'erimu kuba lingi. Olondamu ly'osobola okugenda ng'olaamiriza. Okugeza osobola okugamba nti kano kasekera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera, njagala boosi wange abeere nga nsekera, njagala omwami wange abeere nga nsekera. Kano kasekera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Kano kasekera, njagala mukama wange abeere nga nsekera. Kano kasekera, njagala boosi wange abeere nga nsekera. Kano kasekera, njagala omuntu yenna omulungi abeere ng'akola ki? Abeere nga nsekera. Oddemu era ofune ky'olondamu ekirala, ofune eddagala ly'olondamu ogambe nti kano kayaayaana, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga njaayaanira. Njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga njaayaanira. Njagala omwami wange abeere nga njaayaanira. Okitegeera, ogambe nti ono namirembe, njagala mbeere n'emirembe ku mulimu gwange. Ono namirembe, njagala mbeere n'emirembe mu maka gange. Ono namirembe, njagala mbeere n'emirembe mu kifo mwe nkolera oba mu kifo mwe mbeera. Okitegedde,
kwegamba oyogera ekyo ky'oyagala okwogera naye nga kyandibadde kirungi obeere ng'olaamiriza ku ddagala eryo erimu ogenda olondamu n'ogamba nti ono Nammuli njagala mmulisize ebirungi bye neetaaga, ono Nammuli njagala mmulisize ebirungi bye neetaaga, ono Nammuli ammulisize emikwano emirungi. Bw'otyo ogenda oyogera nti ono Nammuli ammulisize mu lugendo lwange, kwegamba gwe oyogera ekyo ky'obeera oyagala nga naye eddagala eryo lijja kuba likuyamba. Ddungi nnyo singa onaaba olifunye bulungi beera ng'oliyenga mu bbaafu nga mpya, kyandibadde kirungi onaabe ku ddagala lino likuyambeko okubeera nga likuggyako ebisiraani. Ebisiraani by'osinga okutomera ebyo nga mukimanyi nti omulimu ogwo gulimu okusoomoozebwa, omulimu ogwo gwa bulabe, tosobola gufunamu kalungi n'owookola otya okuggyako ng'oli mutetenkanya nnyo. Kuba abaana abawala basinga okugenda mu mulimu guno asobola okugamba nti kanneetundeyo omwaka gumu mbiveemu nkole bizinensi ebyokwetunda mbiveeko, naye omwaka guggwako nga toyina ky'olaba toyina ky'ofuna, kwegamba n'obeera omwo n'oweza omwaka ogwokubiri gwakusatu ne bikusobera. Abamu mmwe abakukolera mu nsi z'ebweru oyinza n'okutuuka ekiseera n'obulwa ne ssente ezikuzza ewammwe olw'ensonga nti omulimu ogwo gwa bulabe nnyo. Mulimu gwa bisiraani tegulina kye guyinza kukutwala n'omulundi n'ogumu. Olina okuba ng'oli mukyala mutetenkanya nnyo. N'olwekyo omulimu ogwo gw'okwetunda gwa bulabe, mulimu mubi nnyo, mulimu gwa bisiraani, mufuna ebizibu bingi. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde ku ddagala lino, nja kuba nkunnyonnyola bulungi nnyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nnyongera okunnyonnyola enkozesa yaalyo bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.